abaweereza message mwebali bayitirivu nnyo naye tulondamu omu kakati Mukunja yo musajja gonna gambye taata wabali abaana omukazi gasooka kuzaalamu abaana n'anobayinza endoka nkola kimuwasa ne kati mpulira tebaleka baddamu ne beeyagala n'omukazi wange ono yali mundebesezeeko kko kati omukazi nange mwennyini nakamuzalamu abaana babiri lenga balabika bakiraga nodi omusajja gwasooka okuzaalamu abaana yagala mundebesezeeko kko manyi bwe bakiyagala. Agala kulaba oba bakyeyagala. Okay. Bintu nno bizibu by the way. Omanyi ebintu bya laavu bino baza okuba tebakyeyagala mu nkwano. Naye nga beeyagala mu mwoyo. Mwoyo kubala. Ati baabeyagala mu ki? Era butaba mukulu. Obuvunaanyizibwa bw'abaana ndowooza. Omukazi ono mukyeyagala oba temweyagala? Hello? Oli otya? Hello. Oli otya? Yendi. Ze tamale. Nkutabedde. Gwe njagala kulaba. Owali? Wandi? Ngamba ndi ontegedde. Wandi? Ontegedde? Nkutegedde. Wabadde ogamba oti? Njagala kulaba. Oyagala kundaba? Oyagala kundabira? Naye olinga atantegedde. Tamale. Eddoboozi nga likyuka. Mbadde sirikutegeera bulungi. Amaze kwogera linnya ne ndyoka nkutegeera. Buva mu ebyo naawe njagala kulaba. Oyagala kundaba? Oyagala kunsangawo? Gye wange jangu ene wange. Asobola kujjamu eyo ntyayo ntya bannaiba okundaba engeri gye twayawukanamu munnange mba ntya. Ndakusobola kujja eyo nnyo. Oba wankyawa? Bakukyawa kubeera eri taata wa mwana wange omusajja akuzaalamu omwana bamukyawa. Tebasobola abange yakusookako ati tosobola kyayira nemba nkuzizzaako abalala nga 10. Naye oba oyagala kundaba jangu ewange. Lwaki nzijewo? Jangu ewange. Enkyalo okujja eyo bannaiba engeri gye batutunuuliramu ebyaliwo nga we wabiraba. Saagala kati jangu ewange kuba mbeerayo ekinene nnyo saawa okuva ku saawa 4 paka ku saawa 7. Ez'emisana ekiro? Ez'emisana. Lwaki ezo saawa? Mbadde njagala nga lweggulo. Tobuuliriza at least ekyo kiba kigaanye ku saawa zenkugambye. At least twesanga oba awantu wonna oba mu nsiko oba wa naye nga ekyo zenkugambye zeezezeeze. Oba mu nsiko? Ate ogala tusobola kujjayo mba nkugambye. Nze yewuwo ntiddeyo wakiri jangu ene wange. Nange nkinini nga sobola kujjayo ku byaliwo. Bantwala at least jangu tubeere mu nsiko. Mu nsiko? Togamba mbu ntya? Nze nsiko sobola gigendamu. Ojja kugendamu kuwange ate oba ewange ogambye otyayo kati nzinkuteeke. Kati nzije ddi? Oyagala kujja ddi kuba n'oba oyagala kati naye obudde bugenze tulabe enkya. Enkya?
oba oyagala kujja wange tulalenka naye oba oyagala tuveeko bwe tusenkana ne leero osobola kale kanzire mukubire kale bannange tuli kuki tuli ku Bita FM ekintabyo ky'omuziki ogamba tugende mu nsiko nakachwa Omukazi lwaki mukola ebintu ebyo nze nasiibye sibiwulidde nasiibye sibiwulidde nakachwa bwe bituuka ku mukazi osiibulukuka sibulukuka olaba omusaasaanya endwadde kiki bannange nasibiwulidde bwe tojja wange nange wakiri ensiko bwe yeesesa ate wadde ayagala akola omusota we gukubojja Mwechita buli ky'omuziki ekisinga yita ku noti nya emunya 245 noti 5 ne noti nya emunya 245 aba WhatsApp ku noti 752 237 9 nakachwa baki mukola ebintu ebyo omusota tegusobola kubojjerayo lwaki ayina obujulizi bwe omubaagala ne waliwo akawo wakakuvaako nga kalinga ng'oguliranga omusota guwuliranga amafuta yakatwegattako manya tuva mu Endobeso omusajja abadde ayagala kumanya kiki ekigenda mu maaso wakati w'omusajja yasoloka okuzaala mu mukazi we ne gwalina kati abuuza ki ekigenda mu maaso bampangambako kati tugenza okuwulira baba jangu tugende mu nsiko kitegeeza mulumirirwa tayagala spending Mukunja wasuzocha sitati mwenga mubikola namwe katubibakole mulabe we biruma Lile tusimagane makasozi nyanzi ese nnyo yasanyusi lwaki tubikola baani wali ondabyeko abana baabo omukazi mumalirivu omusajja nanyira Endobeso ne bwanalwanako naye omukyala atuuka n'okugamba nti bagende mu nsiko abamumalirivu bulala bannange omwami yeetereeza amanye omukyala ekagwamu dda Endobeso njiweerezaako abatuuze b'emisanvu bonna ono kalo naye nakachwa Endobeso giwulidde bulungi nze sina kyenawulidde nasiibye bagambye nze nkomye ku nsiko anti kati wulira gw'olina ne byojjukira naye bannange enfa enseko naye omanyi nti Mukunja n'emisota egyo migezi kuba ginyumirwa ensonga ezo tezisobola kubaluma mu mikwano naye mukazi gwe bannange abakazi tetukyawa lwaki omusajja eno kyanga abasajja oli mufumbo eno gwazaalamu abaana omwagala musajja mwesonyiwe ekyo kiwennemeku mama Innocent empigi olwekanyika endiitiikwa kyovu omukazi ayogedde amazima naye baba bakyadde waabwe baddira abo ababasookako tebakyawa akaddanyuma tebamanyi nti akyawa twala eri toli mukazi kasi akaddakasi kalungi nakakyo yenze birungi ebiwambo ne Mukunja omukyala ye muyaaye nnyo era omusajja abe mugezi amwesonyiwe omukyala muyaaye nnyo hajja musobola nsigadde birungi ebiwambo Mukunja kugambye omukyala muyaaye w'omulabira ataliimu mulamwa ng'alamuza ensiko iyo yaddala nnyo omuziki kaguncamula gawe yatandika nze njagala nnyo ekintabuli ky'omuziki ekisinga